Oh yes, I think Uganda we're ready to go. Yes, omanyi bagamba tekiwomera matamu abiri. Olwaleero genda kusulawo omwana w'abandi olowooza tajja kufuna naye ng'ate enkeera waliwo amulabanga Queen. Raymond nsubira omu ku gayono naye was active I think alinga producer or something like that, I don't know. Remember nga still mistaken. Atute Precious Remy oba Ray P oluvannyuma okuba nti oli awo musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa yasobola okuba nti asuulawo Remy Nabatanzi n'agenda n'omukyala amanyikiddwa nga Angel. Buli omu yanoonya gy'alaga. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Ray P oba Precious Remy Outer Galaxy FM Zina. Yes, 100.2 Galaxy FM Zina. Finally, agenze ku Zina work. Mpola mpola. Afunye omusajja bakoze bamuproposing down mpola mpola bali mu kweteekateeka nga video bwogenda oziraga ebyabaddewo kiki n'omukyala obaoliawo kyagenze mu maaso n'okuba nti ayogera tubikutuuseko mpola mpola tusobole okuba nti obaoliawo bifuna nga bibiri. Tukwanirizaako mu kutu gwaffe mugazi okumanyikiddwa nga Uganda mu kamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jameson abalonde kibwe Maxud Junior made in Uganda. Webekuba nti otambula naffe okutwagala okusubscribinga gwe subscribinga atandika kuba nti osubscribinga bugera maaso okuba nti osubscribinga osobole okuba nti obaolya ofuna amawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda. Asagala oddawo ogambe nti ate jimuso mwana ate jimuso wandese ate jimuso tolisted ate jimuso oli badman no nedda boy just njagala otegere nti system bwetyo birina okuba nti etambula nti ebimu kitambula olumu kigaana asobola ekyo just kinjagala obeerewaawo ng'okimanya nti olina okuba nti osubscribe netutambula ffenna mpola mpola. Biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda? Politics biki omukutu bingi ebitambula naye sijja kugendayo eyo kubanga si bye byatuleese. Mwena kati abogera Ray P mbalaba mutandise okusanyuka. Omanyi omukazi bagamba tasobola kuba nti omukazi yena tadiba yadde nga n'omusajja ate tadiba. Tulina essanyu okutegeera nti mwannyinaffe mu midiya akola omulimu gwe tukola amanyikiddwa nga Ray P nabwe kityo yazzeemu okufuna essanyu mpola mpola. Ray P ono omusajja agenda mu maaso n'okuba nti amusuulawo n'amuleka nga talina mwana yadde n'amuleka nga tamuzalidde mwana. Of course Ray P yagenda maaso n'okuba nti adetinga Lwasa bonna naba frustrating naba disappointing ne mukyala munaakolako omulimu gwe gumu era mwannyinaffe amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yagenda maaso n'okuba nti abasitulawo ng'agamba nti waka tebalina kye basobola kuba nti bamwongerako, tebalina kye basobola kuba nti boliawo bamugattako, naye ng'ate bagamba kyaterekera omunaku tekyevunda. Bwe togerera muganda waffe amanyikiddwa nga Ray P asobodde okuba nti obuliawo ava mu liigi ezaabo abadiba. Olunaku lwaleero omusajja amanyikiddwa nga Raymond omuvubuka mutomboko fire ayinamu ku ssente buli kimu akirina emyaka gye gyo n'amaanyi agalina ate nga kirabika yes n'omutaka amuweza yasobodde okuba nti aproposingira mukyala mukulu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy okuba nti obaoliawo amufumbirwa era nga omukyala ono teyasobodde kuba nti agaana. Remy teyasobodde kuba nti agaana. Mazima ga Katonda mu ggulu ekyana kyasobodde okuba nti kikkiriza. Lubadde olunaku lwaleero Remy n'agoyogera ebigambo bino. Nali mmanyi nti omukwano gwagenda mu maaso n'okuba nti guggwayo era nga mmanyi nti obaoliawo kizibu okufuna omuntu anjagala. Bingi ebibadde byapeninga bukyanga tutandika kuba nti obaoliawo tweyagala era nga bingi ebyagenda mu maaso n'okuba nti byogerwa. Yadde nga nange nali nga omuntu nakolanga ensobi mpitirivu naye tasobola kunvangamu ate nange we nakolanga ensobi nazitegeeranga ate nawe wakolanga ensobi nasobola okuba nti obaoliawo nzigumiikiriza. Olunaku lwaleero omwami wange Raymond nsanyuse nnyo okuba nti obaoliawo ovuddeyo nosobola okuba nti obaoliawo ogenda kunnyimiriramu n'okusobola okuba nti ogumira ebyange byonna ne tutuuka ku lunaku mulindwa lwembadde sisuubira. Weebale kuba nti oleeta essanyu mu mutima gwange kubanga ate bantu batono nnyo abasobola okuva eri ne bakubeeramu. Nkimanyi ebikemo bingi gye tutambulira era nga nkimanyi bulungi nti obaoliawo
emitego mingi egirinze n'ebitego obungi omulabe sitaani bagenda okutega asobole okuba nti abaoliawo aswaza naye ng'ate mukama katonda wali mu nsi muno ala eyatutonda ajja asobola okuba nti atukuuma ffenna mpola mpola. Bino bijja oluvannyuma lw'okuba nti obaoliawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Ray-P yasobola okuba nti afuna n'okukkiriza empeta y'omusajja gye yamuwadde nga ya proposal. Anytime from now mwanyinaffe agenda mu mikolo ngenda kutuusako vidiyo eno osooka obeere nti ogirabirako nga Ray-P essanyu limuta mwana yavudde ku lujja kati gwakyali ku lujja naawe tonyiga agenda mu maaso n'okuba nti osaba anytime omutuufu ajja era ngenda kusaba bulaadi okkirize mu kigambo love kubanga ekigambo love kyekisinga love kisinga ebintu byonna. Love is the best answer, and especially when you understand the person that you're loving n'okwekirizamu n'okwemotivating buli kimu kitambula nga bwe kiri. Bampita Ntambi Jimso, the number one rich boy Maxud Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe katukomewo.